Ebiseera bisinga twerabira nnyo okwetegereza ensonga zino ne tuziyita ku kyamoli ng'essala yamba ery'ensenke so nga ate bw'otegereza ensonga zino n'ozikanya bulungi nnyo oyinza osooka n'ogamba ki ekigenda mu maaso mu nsi ensi ng'etabuse naye ensi bwe mala okutabuka ki ekiddako gwe kennyini gw'olina okubeeramu n'omanya ensonga nga bwe zitambula so nno olwaleero njala sooka kubategeeza mwenna bannayuganda mu kiggulalugi ky'olwaleero ekiggulalugi ky'olwaleero njala mwetegereze nnyo bannayuganda nze omulimu gwange ngukoze siina kye soogedde ku intaneti kuno buli kimu nkyogedde abaali bawakana oluvannyuma bakkiriza abakyawakana bagenda bakkiriza mpola bo baali bakitegereddewo bali mu mbeera nnungi sigenda kugaana muntu kubeera mu ndowooza ye gy'ayagala oli wa ddembe naye njagala ng'osooka weetegereza ensonga zino mu ngeri oba emu endala olambulule ku bigere bwe okyuse ku ndowooza yo ne ku maaso ge ti omwami ono ayogedde bw'ati naye ate bwe nzirako essayidi eno ategeeza ki kyemba njagala nawe weekubirize mu bwongo Chemical ali yagambye bw'ati naye ate nze bwe ndowooza essayidi eno kyandibadde kitya gwe kennyini otwale obuvunaanyizibwa osooka weetunemu mu bwongo wano nno wandibawo ekikyamu kansooka entunulemu essayidi eno tukweneetegereze kambazzeeko katono kye tuyita flashback emabega ekirwadde kino ekya ssenyiga 19 kirudde nga kitawaanye ensi yonna era Uganda yasooka nefuna omuggalo mwagutegeera bulungi almost emyezi 8 bizinesi ne ziggalwa buli kimu ne kiggalwa naye tewaaliwo nnyo movement zaakolebwa naddala abantu abatasangibwa mu central wa mu Buganda yaffe nti badduka ekibambulira okudda mu bitundu gye bazaalibwa tekyaliwo njagala weetegereze bulungi omuggalo gwe twalimu emyezi 8 abantu bonna abatazaalibwa mu kitundu kya Buganda baasigalamu era nga bakola bali ku muggalo ogwo mpaka lwe baamaliriza era n'enfa y'abantu teyali ng'eno ey'ekyewuunya essaawa zino abantu kubakunkumukira byanjawulo bintu bibiri kati ekyo oba okitegedde nkwaggwe njagala osooka ozzeeyo akatambiko kye tuyita flashback weetegereze bwe bassaawo omuggalo gw'emyezi 6 entambula y'abantu yali etya abantu baaduma ofuluma ekitundu kino nedda sooka weetegereze ebitundu ebirala byasigala bikola bitya mu mpeereza ey'emirimu n'ebyentambuza bya bizinensi ekyo nakyo kyetegereze bw'omala okyetegereza sooka otunule ku kigenda mu maaso olwaleero ndowooza mufunye bulungi nnyo akaddannyuma kye tuyita flashback mu kyetegereze mu bwongo wammwe ebitundu ebisigadde tewaalingawo lockdown tewaalingawo kafyu bizinensi zaakolanga amasomero gatambula buli kimu kikola n'olwaleero eno weevu oba omusinde kibuyaga ogwokubiri oguzze ogw'ekirwadde kino gulina kyenjagala muggulu amaaso mutunule omumpembe Yoseriti Bahabula otabaiswa mutanu wa Kalekezi bwe yazze ku telefayino okwogera ensonga zino baataddewo ne bagamba nti balookinze interdistrict transportation nga tokkirizibwa kuva mu disitulikiti endala kudda mu disitulikiti ndala ne beerabira nti obudde bwe bukyuka nga n'envuba okyusa oba enswa bw'ekyusa amaaso nga nawe envuba okyusa abantu abasinga obungi bava mu kibuga Kampala bakolera amababbali waakyo era gye basula gye bavuga okujja okukolera mu kibuga Kampala abantu abasinga bava e Lukaya ne bajja bakolera e Kampala abantu abasinga bava e Mpigi ne bajja bakolera mu Kampala abantu abasinga bava e Wakiso bajja bakolera mu Kampala kati walookinga intercities transportation kiba kitegeeza nti olina hidden agenda ey'okwavuwabaza abantu indirectly nga gwe tomanyi n'ebitundu ebirala osigenda kulwawo for the first time omumpembe bwe yataddewo ennaku 42 ez'omuggalo okugezaako mbuma maintaininga oba controlling ekirwadde kino mwenna mwakirabye lunye ku telefayino ez'enjawulo abantu abatazaalibwa mu kitundu kya Buganda baafulumye ekitundu kino ekya Buganda nga nenna bugisi mufungize abaffe njagala kubuuza oba kambuuze ng'omuntu omusiru bano abantu baafunyeeko obubaka obalabula nti bave mu kitundu kino ekya Buganda badde waabwe banadda ng'ebikolebwa bimaze okugwa kino kikuza kugulya omuggalo gwasooka teri yalinyadde baasi wadde loole wadde pickup okudda ewaabwe baasigalawo but as we speak right now the moment Yoseriti Bahabula Tabaisura the son of Kalekezi openly said that he's going to lock the nation for 42 hours including the closure of schools and other businesses immediately all those people are not born here in the central Buganda immediately they vacated Buganda region. Why? Ask yourself why for the first time. Tuwadde muggalo emyezi 8 guli ogwasooka guno ogw'ennaku 42 lwaki abantu bano badduse ne badde waabwe
kino kyandeetedde okwebuza ebibuzo ng'omuntu omukulu mu kko. Waliwo ekigendo nti abantu bano bafunyeko obaka nti bafulume, waliwo ekigendo okujja nga kikyamu. Reason being nti for the first time tubadde n'ennaku enkulu okuli Easter, okuli Christmas. Ennaku zino ebisale by'emutambula birinnya. Gavumenti evaayo wadde okwogera dde okugamba nti etwala abakungu baayo okugenda okulaba ebitongole bino ebitambuza abantu lwaki bibba abantu. For the first time omukyala Edith Nakalema yavudde mu State House nga ajja yeekalakasa lwaki mubba abantu, lwaki musibidde wano abantu mubasazinga ssente nyi. For the first time as if ndi adde alina kya driving ogamba abantu nti mutwale abantu bano batwale mangu. Ekyo nga kimaze. Lwaki baatussera okukwata emmotoka za poliisi, omuliroole, baasi okuva mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda ebimu ne universities ne ziweereza baasi zaazo ne loole okujja okupiikinga abantu baazo mu Buganda region. Lwaki? Gula amaaso okagandule. Amatu gano gabangalaze kubanga bababuulira omwana waabwe nga gw'omundaku amatu okola ki? Amatu okunkumula for the first time. Lwaki? Wateekeddwa okuba nga abantu bano baafuna obubaka obw'enjawulo nti muve mu kitundu kino waliwo ekintu ekijja kikyamu. Eno ndowooza yange nga nze. Endowooza y'omuntu kya bugagga nnyo. Endowooza eba ntono nnyo era obeera mwavu. Endowooza bweba nga zinnyo era obeera mugagga. So eno endowooza yange era njikakatako okulowooza nga bwe njagala. Kiriyo oyo gitwala ogitunulamu oba ogireka. Munnange sirukumalireyo bulungi nnyo. Njagala kubuuza era mu disitulikiti zonna ezikola Uganda abantu abali mu kufa bonna lwaki bafa mu kitundu kimu ekya Buganda ate mu malwaliro agali mu Kampala? Ate nga twawuliddeko eŋŋamba ezigamba nti waliwo ebintu bingi ebikolebwa ng'abasawo n'abali mu malwaliro agamu si batuufu. Kiki ekiri emabega wa kino? Kye twagala okwebuuza. Ekyo nga tukimaze njala tegeeza gavumenti y'omumpembe Yusuf Tabasalitani wa Kalekizi. Tuli bantu bakulu tutegeera. Obuganda bwe buba bulina omusango gwe twabakola mu tugambe lumu tukitegeere nti tulina omusango gwe twakola tusasule ebbanja. Otherwise okule kufugira abantu mu bufuge obutategerekeka. Eddwaliro Mulago eritudde ku ttaka ly'Obwakabaka bwa Buganda oba ery'abalangira n'abambejja bajjajja abawaayo ettaka lino lyali lyesobola bulungi nnyo okulabirira abantu ba Uganda bonna nga tebawudde muntu wadde gy'ava. Eddwaliro lyatundibwa lyasooka ne liddabizibwa okuserezebwa omusolo ne limala ne litundibwa ne bwe bayindi abagwira be baliddukanya. Eddwaliro Mulago lyali lyasobola okwekolera omukka gwalyo ogw'obutonde gwe tuyita oxygen ng'era na buli kimu weekiri. Eddwaliro ne litundibwa buli kimu ne kifa. Abange kambulize ng'omuntu kye ekyatuuka ku Uganda etasobola na kwekolera mukka gwaki gwa butonde gwa oxygen. Era famire y'emu eri mu kutufutubbalako. Bano mwe muli muwala wa Saamu Kuteesa ne mukyala wa Muhoozi Kanyirugaba abaakwata omusimbi mu kitundu kiri ekyasooka ekyamuggalo ne babba ssente z'ebyuma oba ekyuma kyonna kye baali balina okuleeta ekikola omukka ogw'obuyonjo ogw'obutonde ogwa oxygen sente ne badduka nazo. Kati olw'okuba nti tugamba tulina okunoonyeza n'okumanya abaana bantu kigendera kyabwe kiki. Lwadde teruli busa nga bateeka ekipande nga batugamba nti nno eggye lya Uganda erya Uganda People's Defence Forces nga lisinzira e Nakasongola lyafulumizza omukka ogw'obuyonjo ogw'obutonde gwa oxygen. Ngamba wait a minute, since when tumanyi nti Nakasongola ebikolebwayo tubimanyi? Ekyokubiri, UPDF yajje walaavu eri bannayuganda. Ekyokusatu, nina wano ka information katono drone yange empadde eŋŋambye bwet mayinza nabagamba okwabya omuntu sikina mbuzimu drone eŋŋambye bwet nti olunaku lwa Job enagisinga okukola patrol okusinziira ku information yabadde efulumye ku bikolwa mu UPDF eŋŋambye nti ezo epipa ze mwalabye ze bagamba nti za mukka gwa buyonjo ogwa oxygen kintu kya buyaaye mulimu ezimu nga si ntuufu nga n'omukka ogulimu tegukkirizibwa mu bulamu bwa bulijjo.
abantu abakola emirimu gino mwe muli abalasha 3 n'abayindi 4 ba specialist mu kukola obutwa bukanyo kawulire era eccupa zennyini ezasinze okukolebwa ezisinga obungi bazituttebe mu mbuya barracks gye ziri n'ezimu ziri bombo ez'obutwa buno bwe bakola era nga nda bawuto mbabukolera zizimu kuzenna Kasongola n'eziri mu bifo by'okusibu mu Kampala kati gwo ngamba otya nti UPDF yajje walaavu ekola oxygen ebitongole ebivunaanyizibwa mu kufulumya omukka ogw'obutonde byaddawa bannayuganda muggula amaaso ebisigadde mujja byerabira mutegere nti buli muntu alina okubiriramu ng'omuntu era mutegere kye kigenda maaso otherwise munaagaana kiri gy'oli okusigala ng'otunula nga bw'oyagala oba okusigala ng'okyusiza entunulayo naye ebibuuzo bingi nnyo ebyokuddibwamu bitono mwegendereze mbagambye nti nze mbazizaayo kemabega kye tuyita flashback compare and contrast omuggalo gwasooka ebyagulimu omuggalo gw'okubiri ebigulimu nga kikuza ku ngeri abantu gye bafuutusa okudduka mu Buganda bagende ewaabwe ne kisitula omumpembe Nakalema n'ava mu State House okujja okulwanira abantu bane nti babaseera ebiseera bya baasi n'entambula kiki ekigenda maaso mu Buganda kyembooza era lwaki ennamba esinga okufa obungi nga bwe nabyogerako nti batagetinga abasajja abakulu abamanyi history mu Buganda be batandise okufa ate nga balinawo kamuwogo tugambe nti mwagala tujjamu empeke ezibadde zikyaliwo zinzo tuwa ku magezi muzijjewo tusigale ffe bamisaayi mito abatasobola kumanya biki byafaayo awo nno wenfundikidde nga bulijjo ne mbagamba nti ekigula luggi kiwooma ate era kiggwa kiwooma ekigula luggi nkifundikidde naye buli omu ggula amaaso era buli omu beera mbega wa munno buli omu weekengere beera nga akaddo ke bayitamuko weewumbeko akaddo kano ebiseera essaawa 24 ennaku 7 mu wiiki ennaku 3 mu mwezi n'ennaku bwezityo mu mwaka nga bwe ziri omuntu abatakakutteko tekasobola kwewumbako antiri ng'omuntu akakutteko oba mpaka ng'omuntu akakutteko nekewumbako bulungi kati mmwe saagala mubeerenga akaddo kano nti bamala kakoonako okwewumbako mmwe kennyini musooke mwetunuulire mutegeere kye kigenda maaso mwerowoleza ng'abantu abakulu ekigula luggi munnange nkimaliriza kangende butereevu n'akatambi akandeese okusookera ddala nja kutwala okusaasira kwange ng'omuntu eri ab'eŋŋanda abakona b'emikwano abafiiriddwako abantu baabwe mu njega eno ey'akaseera kano akazibu munnaye Katonda bw'ati waba asiimye era Katonda tasobola mujjako kusiima kwe kubanga ffenna lyekkubo lye tulina okukwata enjawulo ya budde naye ebibuuza ogenza otya kyekibuuzo ekisooka ebigambo bingi bitambula ebigambo bingi bitandise okuva mu matankane ate ng'ebigambo ebimu bagamba nti ekisoowa olugambo kwe kuwaayiriza oba okwongeramu byaba teyalabye naye ng'olugambo ebiseera ebisinga abeera n'information entuufu ekyo nakyo nkibalekedde awo bwe ntandika akatambi ka leero njala kabatandikira bulungi buli omu waali yeemala eggoga ntandise bwe nti njala muntu agingira abantu bano wammanga omuli omumpembe Kaloli Wasanya Charles Peter Mayiga Mr. Alaje omukyala Sara Kagere eyeyita Omumbejja Kiwalabye Male Agnes Nabaroga John Katende David Wasajja Bale Mogera Joyce Sebugwawo Dana Atwine Mama Assassin Janet Kemba bazi Museveni Wepo ne Muhoozi Kanyerugaba mbaagala nga bali ku vidiyo eno nga tebavuddeewo amazima gaba mazima ate tujja googera meeting zituuzibwa era ne zikolebwa ebintu bino wammanga naye waliwo omuntu gwe bafudde Attorney General ono njagala omuntu yenna amanyi history w'omwami ono gwe bafudde Attorney General saa zino kiyowa kiwanuka njagala kumanya buvo bwe n'obuddo okusinziira ku bikolwa by'abadde akola ng'akyali emabega w'entimbe nga yeefuula nti yasinga okutegeera amateeka mu Uganda n'okulonda abalamuzi mu ggwanga omu ku meeting gye yatuddemu yagambye nti tusobola okulemesa Lumbuye okwogera ku intaneti kuno nti singa luno ku lwabajja intaneti mu Kampala tugijjako ne baba nga tebasobola ggiraba mukulu bw'obanga wasoma obwalooya era ng'otegeera bulungi nga naawe ku lunaku maama wo lwe yakubiika oba lwe yakubutuza bw'aba teyakutuulako ayina ekyamu kye yakkola mu ntegeerayo mu mateeka agafuga eggwanga ne mu constitution the fourth estate lyerimu ku ttabi eritambulirwako enkulaakulana n'okutegeeza abantu kyekigenda maaso mu ggwanga
bondomma abantu okutegeera gwate bwe bwali kusomako bakutegeeza batya wabeeranga omusomesa ng'akuwa notice n'akutegeeza okusira mu kitabo guuli kino singa ebyo tebyali wandibadde osoma ebiteeso by'oteesa by'abaana bato abapittu okuggyako nga naawe ogamba nti empapula zifuniranga mu kolido nga tewasoma mukulu kiri wakiwanuka njagala kukutumira drone zange zitandika okukunoonyerezaako obuvo n'obudde wandibanga naawe otwerimbiseemu nti kiri wakiwanuka naye nga naawe ensibuko yo eri matankane ng'empale za mukamaawo eyakuwadde omulimu awo nno osimbudde bwe nti essaawa zino wenjogerera olunaku lwalwe nakola open roof discussion ey'abannayuganda okwerowooleza n'okweyogerera ensonga zaabwe nga balina ozoogera abantu bangi bava ne boogera ebigambo bingi muno mwe mwajjira n'omulangira ow'ebunyolo eyababuulira ensonga nga bwe ziri ekituufu kiri nti enteekateeka y'abasajja bano yakusaanyaawo bannayuganda original muno mwe muli n'obwakabaka bwonna obusanga mu bitundu byonna ebya uganda era ng'obwakabaka bwa buganda obwa bunyolo n'obwa ttolo bwo bwankole bwabuzikiriza n'obwa busoga balina enteekateeka namutaayika ebisaanyaawo nenkubira omulango okutakungula eri abanyolo mwenna buli mugyasinzira okulabira mu nsi n'okutegeera muteekeewo force b'amaanyi okubuuza omukama gyali essaawa zino kubanga naye yandibanga ali mu mbeera y'emu eya ssaabasajja kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri afuga okwaffe mu Buganda ekyo nakyo bwe kikole kubanga nze siri mubisi ndi muntu ajja nabwa information gye mba mmanyi nti etambula bwete so mwenna abantu abava mu bunyolo mu bwakabaka bwa bunyolo mwegendereze nnyo ensonga ezigenda mu maaso mu bunyolo kubanga mwaziwulidde bulungi saagala zibaddiramu ate nnyo nga bwe bakukikozeseeyo babategeezezza newaffe wano bwe kiri njala otegeeza mu butongole abantu bano wammanga singa obuganda butuukako ekizibu naddala ng'entamu ennene evuunikiddwa kyesigamye nti yavuunikiddwa singa entamu ennene evuunikibwa n'ebizibu buganda byonna byesanze abantu bano wammanga balina okubuuza ebibuuzo bino era be bano wano wammanga nga kano akabondo akalowooza nti kakategerera buganda era akabondo kano kalimu abeeyita abalangira n'abambejja kalimu abeeyita abaasoma wepo n'ababeeyagaliza okutwala obuganda nga n'endabo gye simufungize abantu bano wammanga kambatandikeko era bano bapulaninga okujjawo Buganda n'okujjawo obwakabaka wepo n'okumaliriza omutanda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bano wammanga kuliko eyeyita katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga wasaanya Mr. Araje ono nno endagaano ye ey'okuba nti akulembera Buganda yaggwako mu mwaka gwa 2016 ne yeefuutikawo ng'ekyenyi ky'embuzi bwe kirekerera nekirekerera omutwe nekigenda ku maviivi era abaddewo ng'afuga naye ng'afugira mu bufuge obukyamu kubanga talina ndagaano yonna emukkiriza kutuuza butuulo bwe mu ntebe yennyini gy'alimu gy'akajjaliddemu tugenze mu maaso kuliko omukyala eyita Sara Kagere ono nno obuvo bwonna obuddo bulambulukufu bulungi nnyo bwategerekeka ne mugamba nze okuva ku intaneti kuno okwogera ng'ataliko waffe nakugamba ogenda okola endaga butonde tulabe nti oba ova mu ntumbwe za Muteesa oba tovaamu nekyamulema okujja ku mitimbagano gya intaneti n'amawulire okwebuzaabuza ng'afukaanaaba nga bw'ayogerera Obuganda bwonna n'okwogera abalangira n'abambejja gy'obeera nti walyo lw'abalangira ng'ate yeebuzaabuza ne gy'ava yennyini amanyiyo kuliko omukulu Kiwalabe Male ono nno omwami tatunze ettaka lya Buganda alikwatira nsawo atunze ettaka lino ddimalawo n'okusaanyawo Buganda mu ngeri yonna esoboka olw'ensonga nti bo bali ku mission yakola ebintu bino kuliko omukyala Agnes Naabaloga naye ono wansoole kuliko omwami John Katende ono John Katende mumanyi nannyini Ebonies omusajja omuzibu nnyo alinga enkuba etonnya ekiro nga tetuwalidde kyaggulo nga tosobola kufuluma erimu n'amataba n'omuziro omuyitirivu omwami ono akoze kyamaanyi nnyo okusaanya obwakabaka bwa Buganda era yono omutendesi yatendeka Charles Peter Mayiga ne banne mu biwandiiko byonna bakoze by'okubba n'okutawaanya Buganda yono akulembedde abatamanyi John Katende ye nannyini Ebonies ye mwami akozesa bannaye endagaano ez'emyaka 10 okuzanyira mu kibiina kye oba okubeera mu kampuni ze ng'okola kuliko omumpembe David Wasajja ono nno mulangira w'ettoolo yeeyita Omuganda atunze ettaka lya Buganda oddimalawo nga ne wennasembedde okutegeera omukulu David Wasajja mu wiiki nga 2 mabega yawubako olubu lw'ekigere mu mambuka ga Uganda agenda sinkane omumpembe Salimu Sale George akandanaho ng'amugamba nti nina ensonga ze njagala okugamba era bwe yatuuka yeeyo n'azinnyonnyola omumpembe yamugoba nga nabo gisimufungize ng'ensonga z'amugamba matankane ng'empale za mukulu we Yosefu Basile mutano wa Kalekyezi mu nsonga Wasajja ze yali atutteyo yali agenza omugaba butereevu nti ssebo nze nganze omulangira wa Buganda alindiridde Namulondo njala kutegeeza nina ettaka ly'entunda munettaka mwe muli balakisi y'emakiri n'ettaka eriri emakiri lyayagala omuguza omumpembe yamugamba ajja wano embaligazo nga nabo gisimufungize gwe wennyini otuleetedde ebizibu mutuguziza ettaka effu ate ng'okimanyi bulungi tolina mwana wa ntumbwe za Muteesa era yamugamba saagala kulabako de Kampala ng'obudde bukyali yamugobanga nabo gisimufungize Wasajja vaayo ogamba Baganda nti kituufu tewagenda koggulu kusinkana mumpembe ono ng'ogenza okutunda ettaka lya
bye Makindye barracks ya military. Tugenze ku mukulu Bale mugera mumanyi bulungi nnyo. Ono nno ye mwami woli omumbejja gwenjogeddeko w'ensowole Sara Kagere onesimu kufera simu lwadde era y'omu ku bantu abakola decision mu Buganda ng'aziyita mukazi we okuba nti basaanye Obuganda. Joyce Ssebuga si wa kwogerera kubanga alinganga obulango bwa Samona obuyita ku ledio bulunaku kubanga mumanyi nnyo ebintu bye. Ono Dana Atwine mumanyi nnyo eyita omuwandiisi w'enkalakkalira mu kitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga erya Uganda ontakoze bubuvyo naye aweta mpisi kundi. Kuliko omukyala gwempita mama Assassin Janet Kataha Museveni wepo ne Muhoozi Kanyirugaba n'ekitabo Joseph Tabasalutano wa Kalekezi. Bano nga bamenye tembabuuza nga ku biki bye bakoze mu ggwanga okujja okwagala okusanjawo eggwanga. Enteekateeka eri etya. Bwe twogerera essaawa zino Obuganda buli mu matigga nti omumpembe nga bwenze mbagamba ebbanga lyonna alina enteekateeka ejjawo ettaka lya Buganda n'odditwala era kyeyavudde ajja mu wiiki yennyini gye tukumebega ku lunaku olw'abazira n'agamba nti ettaka lya Buganda oba ettaka lyonna eririko ekigambo ekigamba nti lya Mailoland limukeeta era limunyira ziizi oba limukeeta ng'omuntu alidde ebinyeebwa ku muwogo n'amulira ewiiki nti era bimuwalirikira bubi tabyagala biwulira. Mukulu njagala kubuuzamu ekibuuzo kimu. Ensi Uganda naawe ani asinga obukulu? Oba Mailoland etudde mu ntebe yo w'otudde? Oba Mailoland gwe naawe guwa gisookawo Mailoland yakusookawo? Kansooke nkubuuze ki ekikutawanya? Ekikutawanya ngenda kyogera wano era ensiko ekiwulire. Omwami bwe yagambye nti ettaka lya Mailoland mutawanya era talyagala kubanga akimanyi ekizibu kiri bwe kiti kankibanyongere mu kiwulire bulungi. Buli muntu yenna mukimanyi bulungi nti mu ndagaano z'olukumi Uganda oba Buganda ng'ekola endagaano n'abampembe abazungu abagenda okujja gifuga waliwo entegeragano yateekebwawo amataka g'ebintu ebirala gali mu ndagaano ndala n'aga Buganda gali mu ndagaano ndala. Aga Buganda mwe mwali Mailoland nga Mailoland bo abatusooka bajjajjaffe balina ensonga lwaki bakifula Mailoland. Y'ensonga lwaki mu Buganda abantu abasinga obungi bajjamu ne batuula nga tewali akutte kwa sasula obusuulu n'envujjo n'ogula ekibanja kyo n'ofuna endagaano n'otula teryaggobako. Y'ensonga lwaki bonna baava gye baava ne bajja batula mu Buganda ekitali mu bitundu birala bya Buganda. Bwe mbulya Abaganda meka bosanga mu north mu east mu west tebaliyo naye bo ab'ebitundu bajja ne basetolinga muno kubanga ffe tuli bantu b'abantu era abaagala nnyo okukuŋŋaana abantu okumanya obuvuno obudde bw'abantu n'okwasosietinga ewamu bo kye bataagala. Kati ngenze mu maaso. Olw'okuba nti omwami ono alina ebiziyiza bingi nnyo mu kweddiza Obuganda ebiziyiza ebisooka bibiriwa akimanyi nti ku ndagaano ezaakolebwa ku bitongole byonna ebya gavumenti naddala ebiri mu Kampala wakati mu Buganda nti gavumenti ya wakati erina okusasula ssente empya n'enkadde oba obuuma obupya n'obukadde okusasulira gavumenti ya Bwakabaka bwa Buganda okuddukanya emirimu gyayo. Muno mwe muli embuga z'amagombola, muno mwe muli n'ekitebe kwennyini okutudde Parliament ssetteeserezo w'eggwanga okuli Kampala Capital Authority Building, okuli Kyambogo University, Nakawa, Makerere University, amakooti gonna, poliisi zonna ennene we zitudde, amasomero, weppona amataka gali mu Buganda ne ofiisi ennene zonna ziri mu Buganda, zonna ensimbi balina ozisasulanga obusulu n'envujjo weppo n'ensimbi ez'obuki, ensimbi ez'obupangisa balina ozisasula buli mwezi wa buli mwaka. Tubadde nno tubanja ensimbi zino ebbanga ddene nnyo, ensimbi zino zaagaana okuvaayo. Kino kijja kitya? Kijja nti ebbanga gavumenti zano bwe zajja okutandikibwawo Obuganda bwagamba nti awantu awo musobola okuzimba naye nga muzimbawo mu kaseera mpawe kaaga baabawo emyaka 99 nti emyaka 99 bwe giggwako muvaawo ebintu byonna birina kuddira Buganda oba Buganda yaddemu bagamba nti kale tulinuwize contract yammwe mu kind of lease oba omuntu okuga nti nkuwadde emyaka 49 kulya ku ttaka eryo naye emyaka 49 bwe giggwako ndiwaddemu okuga nti vaako oba sigalako twongere endagaano eyo. Kati mu ndagaano yakolebwa mu mwaka gwa 1900 eraga nti liizi y'abano yaggwako dda balina kusitula buli kye balina bakiveeko badde ewaabwe ne kagavumenti kaba gye kalina okubeera akataliwo mu mateeka. Kati ebintu bisinga okuluma abantu bano mwe muga nti ebiruma abayaaye mwe muli okuba nga bagamba Abaganda lwaki ate buli kintu kyonna ekiri mu Buganda ekitambulirako gavumenti ate kyabwe ate nga liizi zaggwako kye kisinga obbaluma. N'ekirala ebizimbe byonna bazimbye mu Buganda n'amataka ebaliko gonna ga liizi nti emyaka bwe ginaggwako ng'ate ebitundu bijja kuba bikulaakulana bagenda kukola bataka tekisinga okuluma abayaaye kwe kuba nti ettaka tebalirinaako buyinza nti ne bw'onoozimbako Acacia Mall emyaka gy'onooba ogulidde bwe ginagiweddeko still olina kuvaako. That's the problem they balina. So tali awo mbw alina ali interested okugjawo
Maryland olw'ensonga nti yakimanyi nti Buganda essaawa yonna ne banga efunye obwetwaze oba Buganda ng'esituse kijja kujanguira nnyo okudda engulu ng'omulwadde abadde alwadde n'afuna eddagala n'awona bulungi addamu okuzimba amatama n'agejja bulungi nnyo n'atambula nga talikamu okuba mukono kati kyekizibu ekiruma abayaayi kibaluma bulungi nnyo okubula okubattamu abantu. Ngenda kusaba abantu bakulu mu Buganda muveeyo musomese ku nsonga z'ettaka lino erya Maryland abantu balitegere bulungi nnyo ddaani okubabuzaabuza. Kati bano abakulu abali mu kulumwa nga bakimanyi bulungi nnyo nti bali mu kitundu kino mu bukyamu n'okugezaako okutabangula emirembe wakati w'Abaganda ne Bannayuganda bonna batudde entende ekyo kintu kikyamu kuba ayagala kulowesa abantu bonna mu Uganda nti Abaganda bakyamu era abantu bakyamu nnyo tebadiringa nabo. Ffe nga twasobola okwakomodatinga mukulu nga tolina kyolina nga ne wootudde wennyini woosula wookubira enduulu zino wennyini singa tebaali Baganda wandi batobeerawo. Awo nno sijja kulwawo ngenze mu maaso. Amawulire agali mu nkuubo okusinziira ku drones engali bwe gati. Ennaku zino mu ngeri ekimpukumpuku omumpembe Kaloli Wasaanya Mr. Alaje ne bano b'ensome waggulu baafuna ensimbi ez'omunkukutu basobole okumaliriza amasiro gano weppona okutereeza ebintu ebimu ebyasibwa mu lubiri. Mbwe ebintu bino bagenda okumala obimaliriza nga bituukiragana bulungi nnyo n'olunaku lwe bagamba nti bo balina essuubi nti Omutanda bagenda mumaliriza basobole okuba nti bagenda omutereka ng'amasiro gawedde musiro bulungi nga n'olubiri luteredde. Kati banejjala babuuza ng'abantu abataasomako oba basomako mmwe mulowooza muli imoto oba mulowooza nti Bannayuganda tebategeera oba Baganda tebategeera? Gwe okukwata ssente mu kimpukumpuku oziwe bano bamaliriza amasiro nga mulina mission nti mulina mission ey'okumaliriza Omutanda then agenda okuba nti entamu ennene weeseeredde nga buli kimu kiwedde nkibaddiramu okuva Ssaabasajja Kabaka lwe yafuna obuzibu okumuwa obutwa n'alwala oba n'akikirwa akasujja. Talina budget gye yali assizzaako omukono ya Buganda era tewali ssente mu ggwanika lya Buganda. Essaawa zino essente zikola amasiro eziddabiriza olubiri munda mu bintu bye mukola muzidda luddawa. Ssente za Museveni yazibawadde nga mulina enteekateeka nnene nnyo ey'okwagala okusanya Obuganda nga ne Ssaabasajja Kabaka mwagala mujjawo. Mu kino mujjukire nnyo nti Ssaabasajja Kabaka bwe twamudimaaninga okumusaba alabikeko oli Obuganda baamuleeta munnange ng'ayebye era buli omu yakakasa nti Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera nnungi. Mu kino kitegeeza ki? Zino enkweze ng'eziri emmengo ezigezaako okukola ebintu bino mu nkukutu kanzaabye mwafuna ensimbi okumaliriza amasiro n'okutereeza olubiri nti kubanga no gali mu nkuba ate nga matuufu. Entamu ennene egenda okuvuunikibwa ng'ebifo bino bisobola okukyamibwamu n'okulabibwa abantu abasinga obungi nti byali biteredde naye nga mulina enteekateeka nnamutayika ya kino. Kati nno kino mujja kitegeerako nti ey'abalula esiridde mukikole. Mujjukire navayo ne mbagamba nti abasajja bano tuzza tulwana nabo mu ngeri y'omubi endala. Mujjukira bwe basetinga Ssaabasajja Kabaka nti bamugemye ekirwadde kya Ssennyiga 19 ate nga sikyali kituufu. Bano balina ekira kye baakola byensonga lwaki ennaku zino Mutanda yaddeko ng'omubi omweru kubanga baakikola bakimanyi nti ey'abalula sipiidi yali esusse nga balina ogikendeezaamu. So no watusiba tugamba nti tukyayagala okumanya Ssaabasajja Kabaka embeera ye mwali era tumwagala ng'agenza okufuna obujjanjabi. Omuntu gwe mutalinako buvunaanyizibwa lwaki mu Muganda ogenda ebweru omujjanjaba era lwaki muteekako amagye gatalina kubeera nago. Ekyo kimaze. Wasaanya Kaloli Charles Peter Mayiga nategeddeko mu drones zange ez'enjawulo nti oli musajja ali mu bizibu ebitenkanika era ng'ebirowoozo bikwetimbye. Bweppo n'endowooza nti wakola ensobi okuba nti walya mu Buganda olukwe n'okulya mu Ssaabasajja Kabaka olukwe. Abasajja abaakweyunuza otunda Obuganda otuuka okulya mukama w'olukwe atuuka okufaanana nga bw'ali bye baali bakusuubiza byonna byabalemye okukuwa olw'ensonga baakwekengera. Gwe kennyini nakugamba nti bw'omanyi okunywa entabaaza bakadde abantu b'oyogera nabo tobamanyi kiki bazza wa mukama wo Yosefu tubase olutalo lwa kalekyezi. Olunaku gye wali olumu ng'onywa ezino kipa empanvu wanywa entabaaza bakadde n'obaako omu gwe wayogerako naye n'omugamba nti nze bampa oba omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga nti akaseera wajja kuyita mpawe kaganzi gavumenti gyewunzikire kubanga nina kabinenti yange gye nsobola okukola. Ekigambo gwe watula nayo kyogera munnange ekigambo ekyo yakitwala omumpembe Yosefu Tasula mutano wa kalekezi era tewasigaza wadde empeke esobola okuwa ekitiibwa mu State House. Baamanya nti oli musajja muzibu nnyo nga bwe weefuulira Obuganda era osobola obbeefuulira ate kyo nze kigamba nti abasajja bali kwefuulira olunaku lumu ate ne kugabuloonya entabaaza bakadde gy'obeereyo nga munywa bbiya oba walagi oba whisky b'obuulira bennyini tokimanyi nti abantu b'otambula nabo be bambega
So enaku zino nategeddeko nti embeera gy'olimu ya birowoozo bingi nnyo naye munnange guluma yaguzza oluganda olwo alumanyi obulungi oba olugero sisobola dde ogenda kuno ku vidiyo naye guluma yaguzza munnange sifete tewaliyo ng'okola ebintu bino munnange guma kubanga n'omugenzi bw'atyo bwe yali so awo sijja kulwa okujjako tutegeeza nti teekateeka gy'olimu nayo nkyamu okujjako okuddamu ne weekuba mu kifuba n'ogamba nti ekimala katukole kiddako mu bintu byewali olubira kwa kufuuka omumika omukulembeze w'eggwanga ekyaganya kujja bagenda kuwa ambasada oba bagenda kuwabwa mu bitongole bino ebya gavumenti binene ekitali ekyo nze ndowooza baakolesa ebweru emmotoka yadduse dda era tokyalina ki naye ate weegendereze nnyo nkiddamu weegendereze nnyo mu kaseera kano nkiddamu weegendereze nnyo mu kaseera kano kakaseerezi nnyo jjukira gwali naye enkejje enkalirire kali adda kaddadda nvunye ogirira mu katiko naye kulinda mu kofini ng'oli obwomu neekofa enkenyawo n'onoonya n'okuyita nga tokyala ndi bagikumirira n'emisumaali kubaako yali akuwala n'ateekako ejjinjidde ntosobola nakwekyusa awo nno nvuddewo ngenze ku nsonga endala engeri y'emu eyisibwamu omutanda waffe era y'engeri y'emu gye bayisaamu omukama wa Bunjolo so nno abantu b'e Bunjolo bakubidde omulango gutakungula musobola okusituka kati abantu bano wammanga kamba basomere mbaddemu bulungi nnyo nkibaddiramu Obuganda twafuna Ssaabasajja Kabaka twamala era Ssaabasajja Kabaka nga ffenna nti yatukuŋŋanya mu Buganda abeerako n'ebyama bye bayita weekisize ennaku zino ebyama tubiteeka mu masimu tubiteeka mu kalimagezi tubiteeka ewantu wonna tetukyasobola kuwa nnyo byama bano bantu olw'ensonga nti abantu beekyusa naye Ssaabasajja Kabaka yafuna ekizibu teyamanya kino njagala nkibabuli openly waliwo abantu betuyita bakiwanuka abawanula ekintu ekiri wala nga nenyini ekiri yakiteeka tasobola kijjayo naye n'akijjayo bakiwanuka bano baasindikibwa mu kalimagezi ya Ssaabasajja Kabaka ne bawandulayo ebyama bya Ssaabasajja Kabaka ne babikuba mu mpapula z'amawulire nga Ssaabasajja Kabaka tategedde mu kiro baakikola kumuswaza ng'omuntu kubanga enteekateeka ezeevudde babanga baagala kuswaza Ssaabasajja Kabaka bino bye biruwa jjukira ensi yonna yali temanyi omulangira Ssemakookiro nti gy'ali nga n'omuzaana tebamanyi wa gy'ali azaala Ssemakookiro guess what oba teebereza ki ekyatuukawo abantu b'engenda okusomera be baali mu lukwe olw'okujjayo n'okuswaza Ssaabasajja Kabaka okujjayo ebyama byonna by'okuba ku mmeeza nga bakozesa abantu b'engenda obbasomera ntandise bwe nti kitongole ki mu Uganda wonna ekyamawulire ekyasooka okufulumya ekifaananyi kya Ssemakookiro era n'ekifaananyi ky'omuzaana n'okutandika okukubaganya ebirowoozo n'okwongera amafuukuule yali New Vision mu kitongole kyayo ekirala ekyabokedde bye baasooka okufulumya ekifaananyi ekyo n'omuzaana n'okutandika okunoonyereza biki ebyali babegawo ekintu kino teri yabawalukusa era nga n'omutanda kennyini yali surprised nnyo yatya muno tebaafulumya byama bingi ebyafuluma bye baali haakinga bakiwanuka bye baatwala abawanula ebiri ewala ebikusifu baani abaali babegawo ekintu kino bengenda obbagamba era mbawulize bulungi nnyo buli mwategeere ngenze mu maaso muno mulimu omukulu Baale Mugera Saala Kagere Joyce Seboggwawo Kiwalabye Male John Katende bano nno mwalimu ne David Wassajja bano bwe baali mu meeting emu bayita omumpembe Charles Peter Mayiga ne bamuyita mu meeting okumuwa ebiragiro biki byalina okukola era yano yali project mu project yeno mwe mwali okuswaza Ssaabasajja okuwandulayo ebyama bye ebyekusifu yali abitadde okuba nti bamuleetako kye tuyita damage ne blackmail okumwonula eri Abaganda n'okumexposing okutuuka okumuleetera ebintu bino wammanga bye bamuleetera okuba nti bamuswaza nnyo okujjayo omulangira ate ng'omulangira si kyangu nnyo kyakumukuba mu mawulire bano bamugamba bw'atwakole project kino bagenda muleetera okufiirwa omulimu gwe ogw'obwakatikkiro olw'okuba nti omwami ono yali muwuliriza nnyo mu bantu abaali bamuleeta yakkiriza abantu bano bamugamba mukulu twagala omulimu gwe tugenda okukuwa naye nga tugenda kufunira abantu b'ogenda okukola nabo omulimu guno okuba nti ogenda kumulisa Ssaabasajja Kabaka oba okunoonya biki bye tugenda okutuma era ng'ebintu bino ogenda bifuna ng'oyita mu bantu bano wammanga mu bantu be baasindikira omumpembe Wassaanya Kalooli muno mwe mwali omumpembe gwe bayita Robert Kabushenga y'omu ku bo
muno mwe mwali n'abagereka wa Buganda yennyini Sylvia Najjinda Luswata ebyange mbyongeranga bibiri sibisazaamu ne bawa task oba ne bawa omulimu ogw'okuba nti bamukwasiza abantu bano bagenda okukolagana nabo okuba nti bafuna ebintu bino wammanga olw'okuba nti Kabushenga ng'omusajja omukulu abadde amanyi ku bintu bya tekinologi ow'akagezi munnyo nti yalina okunoonya abasajja be tuyita bakiwanuka abawanula ebikusike bahakazi bakolagane wamu n'omumpembe wa Sanya Karoli Mr. Alaji okuba nti bakola ebintu bino era Mayiga bw'atuuka okumanya ebintu bino bamusindikira Sylvia Najjinda Luswata okuba nti amusindika bagende bakwatagane n'omumpembe Kabushenga alyoka anoonye bakiwanuka bano bahackers okugenda okuhakinga mu bbaluwa za Ssaabasajja Kabaka ze tuyita email nekusifu okugjayo ebyama bino ntandise bwenti eno project ey'okujja ebyama bya Ssaabasajja Kabaka ebyekyama obbiwanula gye yali abiterese musajja atu nga tamanyi project eno yalimu abantu basatu abaagiwomamu omutwe n'ogiteekamu ensimbi muno mwe mwali omukyala Dana Atwine weebuuza lwaki omukyala ono ayingira nnyo mu nsonga z'obwakabaka weewuunya omukyala ono mu bulombolombo n'ennono bwa Buganda takkirizibwa kwata wadde ku mutanda omusemberera yatuuka atya omusemberera omukuba akayiso mulimu Mama Assassin Janet Kembabazi mulimu Yesu Bahabura tabani wakale kizibwe po ni mutabani waabwe Muhoozi Kanyarugaba bali babiga wa project eno era nga bibakola ebintu bino byonna wammanga okubituusa nti bagenda kukozesa ekitongole kyabwe ky'amawulire okuswaza Ssaabasajja Kabaka Kabushenga ono bamala omukwasa eddimu lino akole n'abantu bano Kabushenga bamukwasa mission eya okunoonya ba hackers which nti Kabushenga yasobola bulungi nnyo okufuna bano bakiwanuka abayingira mu kalimagezi ya Ssaabasajja Kabaka ne bajjayo ebyama bya Ssaabasajja Kabaka omwali bifaananyi bya omulangira Richard Ssemakokiro omwali omuzaana abutuza Ssemakokiro wepo n'ebyama ebirala byonna ebyali biteekeddwa mu archive mu kyama kya Ssaabasajja Kabaka ebyaleetebwa oluvannyuma ne bikubibwa mu kyapa kya Bukedde nga tebeebuuza ku nnyini byo okwogerako muswaza kino nno kyalekanga ensi yonna ewuniikiridde era kyaleka abantu bangi nnyo nga beebuuza Epapula Bukedde lujjabwa obuvunaanyizibwa okukola ebintu bino nga n'omutanda nnyini byo tamanyi kino nno Ssaabasajja Kabaka talina gwe yeebuuzako yamanya bumanya nti bano bagenze ne bagenda mu byama bye ne babijjamu ngenze mu maaso Wasanya Karoli Mayiga yali siivinga baamugamba bati ng'entandikwa eneetandika y'omulimu guno baamugamba mukulu bw'onoomaliriza omulimu guno tugenda kuwa obuyinza obwenkalakkalira obenga osobola okuba nga oli ku bukulembeze buno nga togenda buvaako era ka gurupu kano ke kaamugamba ebigambo bino nga bwe nga basomedde mabegako wali era yensonga lwaki mulaba nti endagaano mu 2016 yali yaggwako naye bano abantu bennyini be baatwala obuyinza buno okuba nti bali babegawo okusindiikiriza n'okubuzaabuza buli ekigera mu maaso n'okuba nti balina bamafiya baabwe emmengo yensonga lwaki bamugamba nti obuyinza bwojja busigaza singa onooba okoze omulimu guno ogutukuze bulungi era ojja sigala ku bwakatikkiro nakati bwakyaliko bwafutubaddeko nga n'endagaano emubeezaawo awo tagirina mu butongole tugenze mu maaso yensonga lwaki nti abantu bano ne banga bali mu Buganda nga bali mu kutta abaana bannambyo bamalawo bateeka ababawambibwa abakubibwa n'abali mu makomera teri avaayo kwogera ku nsonga zino lw'ensonga bali mu kintu kyekimu teri asobola kukyogerako nga n'ebyo baagisibako olw'okuba nti balina ensimbi empya n'enkadde n'abakuuma mu nsonga zino wammanga yamala okuexposinga Ssaabasajja Kabaka nammwe n'Abaganda muwaliwo nga mukitegeera bulungi ani yavaayo n'ayogera ku nsonga zino tewali era Bukedde yajja olw'okusolufuluma ebintu bino kubanga bali mu mission exposinga Ssaabasajja Kabaka obulabe obadde bulina okutuuka ku Ssaabasajja Kabaka tebutandise leero lwakuba nti Abaganda akaffecce ate era gwo azaala ekibi akiwongerera nti namunswa bw'afuna obuzibu enkuyege zimukingiriza ne zisobola omutaasa abalabe era Abaganda baaliwo ne tusirikira ekyama kino tukisirikira wadde kyasoomooza abantu bangi nnyo ne tukisirikira mukitegedde bulungi nnyo yensonga lwaki ebbanga lyonna bagezezzaako nnyo okukyalisa Ssaabasajja Kabaka naye Abaganda tuganye twagende wakagugube ebyo byonna tubadde tubisibira ne munaabikola omutanda ajja kubeerawo mpaka nakatwagala okumanya biki ebifa ewa Ssaabasajja Kabaka kubanga by all means tuli Baganda abajjajjaffe balwanira ekintu kino n'olwaleero bakyakikola naffe tujja kukikola ensonga zino wammanga zigenza otuukawo ng'abantu balina ozoogerako bonna baasirikibwa baasirika olw'ensonga tibaatiisibwatiisibwa muno mwe muli bakatikkira abaawummula mwe muli ab'amasaza abalusuddemu akaba abala abaasirika mwe muli ab'olukiiko lwa Buganda bajjajjaffe ab'ebika abalange n'abambejja abamu nga baatiisibwatiisibwa ne babiva namu muno mwe muli okukyusa mu nfuga
Yewa kabaka wa Buganda omumpembe wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga awereddwa obuyinza bwonna ng'omuntu okuba nti akola ensonga zino nga tewali amukubye ku mukono. Ye mwogezi wa Buganda, ye w'ebyensimbi wa Buganda, ye mutegesi wa Buganda, ye looya wa Buganda, era yakulira n'olukiiko wa Buganda, yalonda, yagoba, yakyusa, yatunda ettaka, buli kimu yakikola nga ye nga teri akola ki. Akaseera we tumuteredde ku sigiri ekalirira enkoko n'obuyina bugiggwa ku mubiri, yasobola okuyitako ku bantu abatono nnyo abaali baagobibwa emmengo n'abayita mbu bo bajje bamwogerere ng'essigiri emuyitiriddeko. Muno mwe mwali n'omuwandiisi w'ekyama wa Kabaka Munnamuli w'ekyama omukulu Kasolo gwe baayita ajja akola ebbaluwa naye nga netategeere lwaki akoze ebbaluwa eno. Muno mwajjira n'abakungu abamu abasobola okujja basobola okugamba nti bagenda kwogera ensonga zino basobole okuzikiza omuliro ng'omuliro gugaanye. Lwaki mwazikiza omuliro guno? Tugenze mu maaso. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mu Buganda basinga obungi battiddwa era bawambiddwa. Njagala ombuulireyo olunaku lumu Sylvia Nagginda Luswata bwe yavuddeyo n'ayogera ku lw'abaana abawala abawambibwa n'abattibwa takyogerangako. Ku lunaku lumu njagala ombuulireyo olukiiko lwa Buganda lwali luvuddeyo okuvumirira ekiwamba abaana n'ekitta abaana mu Buganda tewali. Olunaku lumu njagala ombuulireyo eyeeyita omulangira Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, John Katende, David Wasajja ne bannaabwe bwe baali bavudde ne bagamba abaana ba Buganda lwaki battibwa era babuzibwawo lwaki nga n'amasibiro oba makomera gali mu Buganda mwennyini mwe battira abaana ne bavangayo kubanga bano bali ku ggaati eddene eririko bulubandi liriko amata okuli n'olububi nga bo bakimanyi nti bo tebakwatibwa kuba balina n'abasirikale ababakuuma tebasobola kwogera ku nsonga zino ng'era bavaayo okwogera ku nsonga zino bakubwa emiggo egy'ente okuba nti tebakkirizibwa dde okusaalimbira ewantu wonna. Ekyo nga kimaze ngenze mu maaso mbategeeza ensonga zino. Mu nsonga za Buganda nga bwe ziyimiridde kiri eriggwa Omuganda eyenkanamu oba nga gwe Obuganda abuvamu ng'osuubira nti olina eggwanga eddala ly'ogenda okufuna ofuuke Omuganda kikkakatako. Njala baga ebigambo bino nga sibisazeemu wammanga. Mumpulirize bulungi nnyo era njagala munneetegereze. Kye tuyita Obuganda be bantu Abaganda abakwataganira wamu mu nsonga ezimu oba endala. Sina kindi omuntu bw'atwegattako ng'ava mu ggwanga ddala n'ayiga obulombolombo n'ennono ng'era abali bwe bali era afuuka Omuganda. Newankubadde abeerako ne waakoma. Ffenna twali bantu ba kisa nnyo okuba nti abantu bano twabaleeta kumpi okubasembeza ne tubawa ebika ne tubawa n'amannya. Ne batwepiikamu kati mwebali ekitali kibi. Naye ekizibu kiri nti lwaki omuntu yakusembeza ate omwefuja ku kaseera akazimu ino otuko weyagala omusaanyaawo ekigendererwa kyo kiba ki? Lwaki ennono zaffe eza Buganda ate zifeebezebwa okutuuka ku ttaka erisembayo nti n'abantu batandise okwogera amafuukuule ku nzijanjabe yaffe ey'obutonde? Ngenze okulaba ku mawulire ga leero nga ndaba omukyala Sylvia Mukandoni eyeeyita Mama Fiina ng'agamba nti abantu abamu eddagala lye bakozesa nti lirina overdose era binnyo lisobola obbatta mulina okufuna instructions. Let me ask you one question, madam. Nakubuuza dde osamirira mpewo ki? Toyina mpewo kubanga n'ekika kye weesibamu nakugamba dda si gy'ozaalibwa. Mu kriteria kimwoyita okutandika okugamba nti eddagala gundi ne gundi terikola gwengaani? Mu Buganda obwaffe tukimanyi mu bulombolombo n'ennono wabeerawo omukongozi, wabeerawo n'omusawo, wabeerawo n'omugabi w'eddagala. Maama gwoga mu kategori ki oba ogwa mu kkowe kyawo? Tukimanyi nti n'abantu abagaba eddagala baliko empewo ezibatambuleko ne mugamba genda onoge ekikolo kiri nakiri okiwa omuzzukulu agende. Gwogaba jjajjaffe abaatusooka baali basiru nnyo. Ffe mu Buganda eddagala teryatundibwanga era ng'omukongozi anoganga eddagala yabeerangako empewo emutuma genda onoge ekikolo kiri, onoge n'ekikolo kiri, onoge n'ekikolo kino okiwa omuzzukulu agende. Era twagambanga bweza bwa mukasa jjajja oyiganga otta. Nnyabo mu kategori kiggwe mweyimirira ogamba nti eddagala ly'abaddugavu terikola, oli muzungu.
Eddagali otunga ly'amazi, eddagali otunga ly'emikisa simanyi magic blessings gw'olijja luddawa. Mu Buganda mulimu omuddo gwe bayita magic blessings. Dosindikira abantu ku kyemu soba milioni 5. Omukisa ogudduka n'omukisa ogusobogwa milioni 3.5. Gwe mukazi gwe. Ate bwe mumegga temuluma. Mulye ssente zammwe ez'ekibi ne mutulekera obuwangwa waffe. Gwe ne bw'oneekuba ekizigo n'obeeranga ensawo y'ebiza bibiri eby'omu kisenyi n'oyeruka n'enjala ne zeeruka. Togenda kufuuka muzungu, ogenda sigala ng'oli kaddugala. Ffe bajjajjaffe baakozesanga eddagala ly'obutonde lyatuwola. Oyagala kusinga Lugaba Ddunda Namolegereka ali waggulu. Eyatonde guno nga tekuli mpagi natterawo omuddo mwali muyita musiru. Oba eddagala limutusindikamu okuva liva luddawa. Don't fool people. Eriyo abantu ku myaka 7 nkanga temukubanga kompiso. Tamiranga kompeke. Ali ku mululuuza, ali ku bombo, ali ku kigaji, ali ku busaana, ali ku yeeyoteza ddagala ganda lya butonde gwe omugamba otyambwa eddagala. People. Abantu muzuukuke. Omuddo ogwa kiragala gwatuweebwa Ddunda Namugereka. Era gwe guvaamu n'omukka gwe tussa. Ffe omukka gwe tuvaamu munda gwe tuyita carbon dioxide omukka omukyafu. Ate gwe omuddo gwe gwagala okonsuminga thereafter gutuwe oxygen. Do you copy? Omukazi gwe simanyi kumanya n'abantu baasomera luddawo. Ekyo nakyo tokimanyi olyawo oleegangala yojja ozonga. Mugende empola simanyi bakozesa eddagala ly'obutonde. Brain is a monkey. Gw'ongamba otya? Gwe tokimanyi nti omuddo gwa kiragala kagube muti. Gwe gutuwa omukka omuyonjo gwe tuyita oxygen. Ffe omukka gwe tussa omukyamu. Carbon dioxide. Emiti gwe gyeyagaliramu ne gusukuŋŋaanya. Ate gwe ne gutuwaamu oxygen natyo kyo tokimanyi. Kati ate gwe ovumiramu ate mukozese bulungi omuddo tumale kubuuza consult. Who am I going to consult? You. Gwe. Olina mpewo ki ekutwala okunoga eddagala eryo? Olina mpewo ki ekutwala okunoga eddagala eryo? Never ever fool any black man against their culture. Tulaba tutegeera. Eddagala lyonna erisookebwako liba lya butonde. Ne bw'onodduka mayiro 8 ku bigere era ojja sigala ng'oli wa butonde. Abasajja bagezezaako okukola roboti zigaanyi, bagezezaako okuzaalira abaana macupa bagaanyi, bagezezaako okuzaalisa abakazi abakuba amazzi n'omwana batategeera. Obutonde bwa butonde. Tosobola kuŋŋamba nti gwe oli consultant w'eddagala ly'Abaganda. Since when? Which herbal medicine have you ever manufactured? Nga kuliko gwe Silivia Mukandooni. Nga liri verified. Let people use their think capacity. Where omuna tukatugamba n'ekyogere kitunyigisa abaana baveemu ennoga n'ekyemikisa mwe nakyo kikyamu. You think we are so stupid? Let the people decide on their own. Nobody should decide for someone else. Let the people decide kubanga ffe tuli bantu ba butonde. Katonda atuwa omuddo ogwakiragala n'okozesa. N'ogamba simanyi mupapage muntu. Who the hell are you? Let the people decide. Eriyo omuntu nga tambiranga mpeke tebamukubanga kompiso anywa omuluuza n'anywa ebbombo n'anywa buli kimu ekisaana ne yeekoomeza. Olaba n'ente bazikoomera. Ente bazikoomera kawawo zivaako. Luli ente tebazifuuyiranga ddala bakoomeranga nkoomere nga tweyambisa ebiwata nga tweyambisa obusaana tweyambisa buli kimu. Nakyo tokimanyi oli awo. 90% of the medicine worldwide is made from plants. God ask. Genda kugola Moses obuuzo batekiriyo. 90% of the medicine we use on the world population is made from the plants. Apart from the vaccines za mwezi nezekiralu. Zebadira obuuka ne bateekamu buli ne bakuba akawuka.
gende China, gende Philippines, gende Malaysia, gende Asian countries and other Arab countries. Name Africa, we are still using a herbal. Jobuzabuza abantu musimanyi mwetaka kufa consultation goina kwakuza woza tuku ni ate tumanyiddwa ku nsi ya Mukama kuno nkubuzizo ina mpewo kyekulagira ogenda okunoga eddagala ogamba onoga eddagala tukimanyi bulungi nnyo mu buwangwa bwaffe baddugavu nga sawudde mbu bamusaamya musoga munyankole muki tulina abakongozi tulina abasawo abakebezi tulinawo n'abanoga eddagala naye nga balina kempe omusindika okunoga eddagala nogagenda omige ekikolo kino nakino kiwa omuzzukulu agende free of charge olisasula nga omaze okutereera there n'ennaku zino batono nnyo okwata omuddo guno naguno n'ogugatta n'onywa n'owona n'eddagala oluzalo balijja mu habo oli wano owooza mbu ate habo yeetaga consultation which consultation meaning tebajjajjaffe bali basize otukuza oba formula y'ekyogero muzungu agimanyi formula y'ekyogero y'omuzungu zejjedde eddagala babakuba lya PPF erikujjamu guli kabootongo kati kankubuulire gwe mukazi gwe naye musirwala nnyo formula y'ekyogero ky'omuzungu yeddagala bayita PPF formula yaffe y'omuddugavu ey'ekyogero okugjamu omwana ennoga okutereeza olususu n'okumuwa emikisa kyekyogero ekyo kye batema eky'emiti eky'ebikoola ekya buli kimu nonyika omwana okumala myezi 2 myezi 6 niyo kyamunyika mu kyogero n'avaayo nga mugumugumu olw'okuba nti eno mwagivako mwasiriwaza abantu buli kimu kigenda mugenda mu magulu meeru muzaala obwana bulina senyiga bulina alusa bulina puresha bulina sikoseros akana ku myaka myezi 6 kalina sukaali kusimeka kalina puresha tunuulira abaana abazaalibwa mu myaka gy'abakitaffe neyo babala masicula kati nobone bazaala bonna n'empoyinza obbusula kubanga twava ku nnono gotemanyi kibayita kalica muli mukulya serezo mumpe beseto wasira mutano wa kale serwajja okwota abazze bagoba buli mu nsi bafutubalidde ku nsi yaffe bali mu kujonoona kubanga obuwangwa babusanyawo nteera kubuuza gwe Silivia Mukandoni atandise okujejemba wali otuddeko nejjajja mu mwaka 1800 ajja nakubulya ebyalo mu 1800 omumanyi muzimu kyokutwa kufa ku mutwe gwo fa aboogera tulina bajjajja fa bali mu 1600 ajja nayogera ku mukongozi omwo nakubulya embuzi zonna ezalo ng'olinga limya n'omuntu omulala gwe kyotalina tokifunangako mujja mutumanya history is history nature is nature you can't defeat nature ne bw'okola otya Oyagala okunga nti abakazi bonna bamama baffe bajjajjaffe bazaalanga bakitaffe bambalanga gagenda mu ddwale kunywa ddagala bino bagende mulago soma mukebero simemu netu banywanga ddagala lya kinnansi nga tulina bamulerwa mumanyi gwe mumanyi ekigabo kye bayita mulerwa mumanyi era njala kubuuza gwe ekigambo kye muyita Sicilian in white medicine omaje kyatandikira ensibuko yaffe mu Buganda wano singa omukyala alemererwa okuzaala mu nzaala y'obutonde bamusalangira nga stromero yakozesebwa yali y'Abaganda ebagitandika eya Sicilian section si ya muzungu oli ku magulu meeru era kino kyaleetebwanga abamulerwa abo bataasoma bwe mubuuza mbu tebaasoma simbi baba tebaasoma still formula omuzungu n'agibba n'agifula Sicilian. It's the same thing right now. Eri abasajja abagwira abagalo claiming the rights z'olubugo lwaffe nabo bwabwe baluleeta kati gwe otugasa ki bwe mu busimeyi yakuli abasawo b'ekinansi mu Uganda. If you can't what you manage, please vacate. Let other people who can manage the things by taking it over. Stop fooling Ugandans. People have a lot of problems.
omuntu yandi wadajja n'ekizibu ekino mugati munegenda ku kika kyewa mukole kino na kino mwabalemesa buli musudde busuzi mu mufulofuliriza zimbu simwe kugenda mukola omuntu gwo sa milioni 5 simo mufune magic blessings nga ina kudda Buzzi mu family yabo kubuuza nti taata mama munne enkomyewo naye njagala kubuuza obutaka bwaffe buli ludda wanti buli jindi omwana bwatuuka yakola ebintu Buzze na mitwalo 10 nga ate gumusa milioni 5 blessing simanyi supersonic blessings bomwakifula kubbira mbantu you can't tell the truth amazima gaba kaire ensonga lwaki mwagala tutafa boogera amazima mutulekemu leka omuntu yeesalirewo tuli baddugavu obutonde Katonda butuwa Tovula babisasudde ku TV mugamba abantu nti bakozesa eddagala ly'obutonde tebeeyoteza tebakola ki lwaki soka weebuuza omuntu ate lwaki gavumenti ekitadde mu ssente ku social media mubalemega abantu mubave ku propaganda baleme gamba abantu baleme kweyoteza kozesa ddagala lya kiddugavu lwaki soka weebuuze lwaki bakikozesa lwaki bakisiiga akazigo nti muve ku herbal medicine simanyi mudde ku ki why katungulu cumu wa butonde Katonda yamuteerawo enniimu ya butonde Katonda yagiterawo entangawuzi ya butonde Katonda yagiterawo ombisi gwenki Katonda yaguterawo amazzi ag'okyo ogateekamu ebikola by'oboyagala bimanyi nti zino remedies ensobola okukozesa okuteeka mu baafu nenfuna akawuwa kasobola okunzigula amawuggwe n'emimiro ekyo kya butonde omuntu nga tokweyoteza kubi kati if okweyoteza is kubi or if it is steaming is bad. Worldwide, in all 5-star hotels, there is steam bath. Watch what I call steam bath. On small scale, okweyoteza, oba steaming. Kekwoteka ekintu kinoteka amazzi mu baafu. Noteka mu remedies zo obotaddemu ka China robe obotaddemu bikola byenjaga bichi ebintu bino bituyambako newebika bulangiti bwoti neweyoteza bulungi kituyamba kati mmwe batakimanyi ekintu babayita steaming mu massage oba mu sauna baleme babuzaabuza that is steaming sauna ne massage bye bimu na kino kyokola okweyoteza kyekyo baleme kulimba. Remember, when you steam yourself, ombiri gwonna buli katuli akali ku mubiri kazuukuka naako yakayima okombi ne gusimuka guna ne guvambwe ne gusuni guvaamu kati gwoga omuntu aleme kweyoteza. Bw'omanya abakazi omeka abeekubye make-up mu myaka 2 nga ne bw'omutakulako bw'oti asobola okuvaako ekko ng'omubiri gwakapa gulimu make-up. Omanya abasajja babeka ati abeeyerusiza nga bava mu black skin ne bafuuka beeru oyo olusu pigment zonna yazitta ekyo nakyo tukimanyi naye nga bw'okozesa steaming ne bw'ogenda mu sauna kasitogenda mu sauna omubiri gwonna gusumuluka n'otuyana. For your information, let me tell you this to prove this mwabampuliriza essaawa zino. Nebo bakutenda okunaaba nga mu kinabiro malayo almost 2 hours ng'onaaba era nga weekuta bulungi nnyo. Mala okunaaba at that particular moment, go to sauna. Bw'ojja okakasa nti okunaaba omuntu mala biseera, go to sauna. Ojja kuvaako ekko, bakukuteeko ekko, ojja nakutya nti obwedda naaba obwedda sinaaba. Nkuwadde ekyakulabirako. Olwa mu kinabiro 2 hours weekuuta n'oteekako obukokole n'obukuba enfiri n'ozisene bino biri ku basajja n'abakazi. Kati bw'omala okunaaba yambala bulungi ogende mu sauna. Ojja kakasa nti okunaaba tunaabira bwereere. Ojja kuvaako ekko, ojja na kwewuunya. Era kyova nti waliwo special rooms bakulira mu masaagi n'okukuuta nga tebeetaaga muntu alina kulabako engeri gye bakuggyeko ekko. Eri kubaddeko.
ojja kwewuunya kikuliko ojja kutegeera muntu ojja kubuwangwa Obuganda mwagala butta obulumyo bubusaanyizaawo obutolo mbusaanyizaawo abanyankole obugabe mbusaanyizaawo obwakyabazinga mbusaanyizaawo obwalwenzulu mbusaanyizaawo obwamasa mbusaanyizaawo eri simanyi opiokoti bimubisaanyi kubanga temwagala abantu bamanye history culture kati gwoyo omukazi ali awo simesiribya mukando ffe n'abagati twakolanga DNA test twalinawo family methods of DNA test ez'abaana nga family mutogenda gisiba mwana bwe batuuka okwalula wetumagira DNA ey'omwana okumukwalula wetwamagiranga DNA ey'omwana wanjwe no basiyanjwe no ngira basenga n'abantu abakulu mu family batuula era bagambira maama oleese omwana nti omwana onokakasa nti waffe nti gwe nsonga ki bagamba nti senga omwana yakakase omwana nti wamulujja oba si yeye kati singa oleeta omwana mu family mu traditional methods of finding out DNA senga omwana n'akugamba nti munnange omwana no gwolese waffe in fact ne mukwalo bani kasita waleetanga senga omwana ngati mwana aliko ekibuuza katulinde mukwalula kubanga okola buli nnyimbe zabeerangayo mu Buganda nga tugenda okwabya ennyimbe baleetanga family zaakungana ne zireetanga abaana ne babateeka muki ne babalulira awo bwe babairwanga n'amannya amatuufu n'okumanya nti omwana wa family oba si wa family kati mwaleeta DNA esimanyi endagabutonde already abaganda twalina endagabutonde system yaliwo but brains are monkey tosobola kyogera mu gwenze minis simanyi zankulira buwanga nennono mu Buganda mu Uganda n'otunulira n'omutone gukuluma n'amaaso ne gakutwaka n'otunulira abantu ng'okutegeera kwabo kwa Mungu wanye okulinga akaje ku kasukaali kana kuba abaana abato abannassale. We had the DNA system method. Teta gasimeba kujjako musayi bujabiranga waawo weri katunda gituwa. Na wetu utaga mitwalo nkaga simengene nkebere butonde yapanga wo simple mathematics. Bakugambira ati senga omwana oyo yalina okukebera omwana. Ndiba mumuwa. Namukebera era bwe yaga mama katika nkubulire ndo natero fundikira. Mu DNA test ya family nga balesa abaana. Senga bamuwanga omwana namutunulako omwana bwe yabanga wa mulujja akuddamu n'akubuuza bulungi mamba munne tusanyisa okulaba ozze mu family ya sebankyaye era ofuuse mutuuze weebale tukolera mulimu guno munnange nno omwana waffe wa mulujja era munne yafaana jjajjaawo omugenzi gundi agalamiziddwa ku kijja ky'abajjajja b'egindi oba omwana n'afaananya jjajjaawo w'egindi olwo DNA confirmed 100%. Ekyo bw'atakigambanga yagamba mwana n'aliko akabuuza era ng'azza mutabani we ebbali nga mwana ono aliko akabuuza nga bamulinda mu lumbe gye banaajalulira ewalinga DNA system ey'ekiddugavu gye bakulabira nti ono mwana si wa family. Bintu mwagalo tujjako musanya Buganda. Dimwagalo tujjako. Mutujjako n'okulota nga sikyasobola kulota ndi wabwe wali omubbi. Fedda Abaganda tetwabeeranga n'abasirikale bakuuma mpya zaffe na faamu zaffe. Omusajja Omuganda yeebakanga n'aluta nti kati ababbi bazze n'azukka. Era ogenda okukebera nga ababbi we bali awo. Twabeeranga n'ababbi kubanga abajjajjaffe baatukuumanga empewo zaffe zaatukuumanga bye mwagala otujjako ensozi zonna muzimenyeewo embiri zonna muzisaanyewo muzituta amataka mugajjeewo emisambo mwagisibaso mwagiteekamu amajinni twagambanga mwana mugimwava ku ngozi ogimanyi kati ennaku zino osanga abawala 10 obuuza akalyako omwana kalidwa nga tamanyi gye kali bwe yannaku yazaala mandizi enzadde kiwede n'atambula bamubuuza akalira takamanyina bwe kafaana takawuliranga kubanga they are not informed. N'omwana omulezi omubuuza akalira kyempozi kyekinga takimanyi awavanga nti ebintu bino bikwatanga akalira k'omwana kubanga akalira k'omwana ketwakozesanga mu DNA eri okukebera omwana waffe basi waffe singa senga alemererwa okutegeera akalira kano ketwakozesanga eri mu DNA method
mukando ni Silvia Dukopi kyekakayisanga akalira nkakwata nga akalira ko mwana kubanga omukazi abacha ino okudda mu bibuuzo mwana waawano mu lujoba si waawano senga bwe yalemerwanga okufuna confirmation akalira kano ke kakola batwalanga mu DNA eyafe y'ekiddugavu y'ekiganda okuzula nti omwana waawano era abakazi abagezigezi kasita senga omulujaga nti mwana naleka ebibuuzo tulumunde mukwalula naye bagambira nti mukwalula okwaffe omwana ono bw'atuukako obuzibu totukola ki totuvunaana kubanga ensobi yo siffe omwana si waawano era abaana basinga batwalanga mu DNA method y'ekiddugavu y'abaganda bwebanga si wa mu lujja omwo tavaawo nakulabako akatonda aba akyedde mukkiriza okugenda kwange kuno enswasa etayanula yereega engalabye olunaku lwa ddala Sunday munzikirize nange nempumulemu tujja kusekera ku nnaku lwokusatu mukama anaabo mumbeezi ebisigadde mbitule nga birina okubeera abalina abalwadde mbasaasidde nnyo n'abasanze bizibu naye mbasaasidde nnyo mu kino nsaba Ssaabasajja nsaba Kabatonda Kabamba ggulu otuyambe otukingirize Ssaabasajja Kabaka wonna waali n'abaana b'eŋŋoma era otuyambe okingirize omukama w'obwakabaka bwa Bunyoro yonna waali mukama akingirize bajjajja bakingirize wepona abantu ba Bunyoro mwenna ne bannayuganda mwenna abali mu mbeera yonna please mwekuume kubanga mukimanyi kigenda mu maaso mu Uganda ensonga ezange nzimaliriza bwe ntyo ne zimala ne zivaayo nga ntuufu mumpulidde bulungi mukama abakuumire atakuumira mpeera nange neeridde ovidiyo ewedde mugende mirembe mukama bankuumire ne bajjajja mwe bakuume temuvanga ku mulamwa ogw'okwagala obuwanga wamwe n'ennonyo ate temwegaananga gye muva musigale ku mulamwa wasooka kubeera muddugavu nga tondagenda Bulaaya gwali ayogera oluzungu okubula odduka omala mu kikopo olikaddugala zigizigi era olina kwogera lulimi lwo kitegeera tojja fuuka muzu tojja fuuka mudaki tojja fuuka bonna balina ennimi ezaabwe fenno mu buto bwe batukulizanga abasajja ab'amaanyi bajjajjaffe babeeranga n'ekikolo ky'enjaga mu maka enjaga eyo bagiteeka ku makyako ebikola by'enjaga ebibisi babiteeka ku kyayi ne bateekako n'omujaaja oba n'ekisubi nga tetulwala nkiddamu ku makyaffe waffe ejjajjaffe yakeeranga ku makya n'afumba kyayi n'ateekako ebikola by'enjaga ng'ebibisi n'ateekako ekisubi n'omujaaja ne tunywa nga tetulwala simanyi kifuba ssenyiga musijja kasasiri biti biriyo naye kati bano bajja mu enjaga bagikuwa naye balina ekikolo kimu bakutwala goloze yakola enjaga ali mu ssiru yakola omuddo ogwo oguteeka mu kikopo n'ogunywa byo bagamba mu bikwata empola ffe tetwalwalanga ntunuulira kubanga jjajja yankoza nga yannunga nina kyenjagala okukiriyaringa out nga temunnagenda bannaye mumpulirize mbadde nerabidde nina omuzira kisa eyazze mu kabokisi kange naŋŋamba nti olwokuba nti Uganda eri mu buzibu ayagala ku ayina opportunity gyayagala okuba bannayuganda eyo post nze nagitaddeyo ey'okusomera e Bulaaya yaŋŋambye nti okwebuuza kwa bwereere n'okufuna ekifo nakyo osobola omukonsawutinga era omwami yonna bw'ataddeko ennamba ye nengibateerako na biki ebimukwatako post eyo oluwadde mbogeno gikeberako n'oyogera n'omwami oyo ne mukwatagana bulungi bwe mukwatagana mumalirize ebyammwe in case ofunye obutakwatana naye nzirira kubanga kyadde kiki kintu kya bwerere si kiriko nti kyakkaka luwaddembe okukolagana naye oba obutakolagana naye gamba nti it's a free opportunity okusomerako e Bulaaya post esoma etya esoma bweti travel world international do you want to study abroad start studying in any university or college around the world omuli USA Canada Europe ne Asia ne bagamba nti bagezaako nnyo okukola ebintu bino wammanga ebitundu 10 ebyokugoberera visa n'ebyokubuuliriza ku ngeri gy'oyinza kufunamu visa ne full care counseling pre-departure briefings fees information scholarship information application and accommodation. For more information, please contact this number. It's on WhatsApp. +4 6 7 6 0
934763 ne email kweri omwami yogera naye akubulye. If you are interested, please. If you are not, kireke, but it's free of charge. Tarasereza agenda kusandi ate simeza consultation akubulye details si mufere era bwana banga mufere, please return to me ombulire era nja kujja nkole kyenkoze mutu okipostinga ngaba nkikoze era nja baga amanti mufere nja kipostinga nze kenyini kubanga ne bade free opportunity nga sobola gireka gibagamba nti jeri era mbafunye kirunga kya kuyaba na Uganda kitegana kyo nja kuyaba na Uganda. So bo mutuukako ne mwogera kubanga omuntu omutuufu osobola mumanya n'omuntu omukyama osobola mumanya. So ne bade opportunity yabwe nga sobola gireka gigaba na Uganda gipostinga. So post nzira gitaddeyo era nji basomedde wano okugisemberayo tekabadde kakodo just mbadde ku speeding anjira bidde mukama bankome takumira mpeera musibe bulungi mwerara. Bino si bya mirimu oba nti bya visa za muri bya kusoma scholarship si bya mirimu no. Togenda nti bakusebesereza mulimu no. Scholarship kusoma strict kusoma si bya kunoonya mirimu please sagala munkwate bubi mukaba bakomere.